Ogenda ku musango ki nti ogwaja ti ne haji nti oli sayidi ki nti ya mukyala anti n'abantu balage nti ekkooti ejjudde ogambye abali ku mmeeza eno ku ntebe eno kuliko bameka tuwera abataano kati abantu balage abalala abali mu kkooti mufunyeyo amagye amapangisa tewali magye getufuna kuleko nendaga muntu yaki tulize kweyimirira muntu osaze eddiiro anti ekkooti okuyingira batugamba lero olina okuba n'ebikwogerako n'oligestalinga temumenya mateeka bannange kati olwaliro kibaddewo nti bwotuuka wali nga bakubuuza oli sayidi ki ti ndi sayidi eno nti wali wabweru sayidi ki ate bakibuuzizza nsi tondabye nga banzize bweru odda mukwano kati kale nzizereeti kati njagala twogere nga siri bya bulimba nga mu byemukoleramu tambuza ekamera mu kooti abaja togere batudde ku ntebe ki mugijjuza bameka tetusukka bameka muwoze n'okuboogalira kati ndowooza okitegedde nti abaja tulinga bameka watugamba nti nno oli nyoto naye ate ogamba leero ntwala mukisa kutegeeza nti olwaleero oba oli ttiimu mwana oba oli ttiimu ajati tokkirizibwa kolaki kuyingira wano era mumaze wabweru eddakiika aga omuntu amaze kuva mu ndeeno najja nano nange enkuba enkubye nzenna kitegete situmanyi odeyo gye yavudde ate lwamwina n'obukumyi obw'enjawulo tetumanyi oda gye yavudde naye nsaba buli muntu amwisenga omunauganda buli sayidi bagireko abasobola bwe baba nga bakyagala bwe batyo bagambe nti eyawaabirwa n'omuwawaabirwa bokka bwe baba bajja muki kitegeere nera batunula kooti olamu justice kikyosibye olunaku lwaleero nze natidde okusa kutendayo ku mulyango kyekikutiisiza baabano babadde nabo nga babakalikeyo wali kisa kukyendayo ku mulyango nga singa oyogera nti mukama nakuvaamu n'ogamba nti bakubuuza bambuza lwabulungi tambulize mukibazo yebaleko nyabo nti kale naye gibaleko sebo kyoddawa ti mu kooti mwayi kooti kozi ku musango ki ti guno bwe guti ne bwe guti oli looya nti nedda taata obayita otya ti ndi muganda waano noono ti yako wali nti lwaki ti abali mu kooti bajjudde dda abasayidi zonna abasayidi zonna nga waliwo bameka abantu babaleke bwe baba basazeewo kuleka abantu kujja baleme kubanga bakkirizaako abandi abasayidi mu kikyanga naye tuli ku bbeera application kiki kyosuubiranga gwe nze nkugambye ku kyendayo ku mulyango n'ababaddewo omutima tegundiimu paka kooti ennebenanku kindaga nti sikitegedde bagamba nti nno Uganda Police weyali gwe ogamba oti Uganda Police weyali about what wayo ekyo kyolabawo oti nno kikutiisiza ng'omuntu byampeddeko dda naye mu Uganda yaffe buli kintu kisoboka nze mbadde sikirabangako nti omuntu bw'ogamba nti ndi sayidi ya mwana nga bakugamba leeta ebimukwatako era bangi babagobye tebayingidde sinyumyamu bunyuma ne bannamawulire bonna mbasanzeewo badde babaganya oyingira ewa mbadde sibamanyi ne babadde bakyala naye babaganya oyingira kasa bagambye tubanga bazibayingidde nga tuyingira bwe tuti ne bambuuza oli sayidi ki ogendawa nti kumutangu waago nti sayidi eriwa yonna obayita otya nti ndi muganda ndi nvunanyizibwa ku mwana ti oli looya oba oyambako ekooti nze sina kyendi ku byonna naye ndi ku sayidi ya muki ya mwana ode badde empanvu nnyo ne banfunya ne geeti
omusirikale avudde eno munda ejati yabasabye nalyoka bandika nenkola ki nenyingira naye nga ate bw'otunulamu naawe oli mu kooti mwoli simanyi sibitegedde babadde bamuganye kuba sibaddeyo kitegedde tagamba nti omukyalo ono kuba bwe kibadde bwogidde bakati ffenna tubadde ffenna badde batuganye tebali sayidi gyebaganye oli sayidi kimpozi zisirina sayidi nze ndi concerned citizen the bushiroya the activist ye munnamawulire byonna byange kakati oyo bwakugamba mbu babadde bamuganye yekka ng'ate nabahaji bonna bonade bazze ne baganda ne mutabani wa haji nabwe bamuganye nalomuki ng'omujulizi ndowooza ddembe ng'omujulizi kiyinza okuba ddembe erimuwe bwa simatiko kubanga akumba omujulizi yena alina okubeera protected kisinziira mu musango ki kati okujja n'abasirikale kisooka okubanga ddembe lyerimuweebwa kubanga omujulizi nze ndi activist